tugenda tambula tutya? Tugenda polini. Tufunewo? Badde njagala tuswala emmotoka y'abaana naye. Tugitwala bangi abakimanyi banza mukubira. Oluvanga gibbawo byoba. Yesu gitwala nga tetalina buzibu naye. Engeri gye tuli nti tugenda eri. Oteredde akaviiri. Kati tufunewo bwe tumala tukole tutya nanti gwe alina okungamba nze ssente nazifunye walina okungamba engeri gye tugenda okutambulamu. Nedda nze mmanyi kati tuba tutambula tuba tujja tuuka. Olaba ki? Anti munnange nina okulabika tugende wali wabeera bize babeera balayini by the way. Bwe tuba tuluddewo okugenda tuyimusanga abantu nga bangi. Mpozi wangambye byakulinnya lyato. Iye mulimu n'okulinnya eryato naye wenza omumbango bazifuba gumu kuba gwakyagala. Wala nnyo ky'ogamba okuva ku era wala bagamba entuufu liva wala. Nguma Engereza z'abamu waziyiga. yazinjigiriza. Tugende. Akateeteyi kyekyo kateredde bulungi. Naomba pale kesho. Action. Njagala okubategeeza nti neetaaga ebintu ebyobugagga bya taata waffe byonna bye yalese tubyagala. Ate tukome ekyo olaba Rona ekibanja kino bakiriddemu nnyo yesawa naffe tukiryeko. Temusobola kutukakasa nti okuva eri akayiyeeri mwabaterekera mwakola kyekyo. Kati ffe owa Mr. Mbogongebwa. Osimanyi okuba nze mmanyi ekibanja kya maama wange nange mmanyi. Kati lwaki maama wo yeekwesa? Ate nawulidde batundako ng'onyumya mu conversation zo nga tuva eri emmanga nti mwatundayo eri wansi. Kati kyemwagala okugamba we batunda ssente mwaziteekawo. Bwe twatunda ssente maama yakozesaako nange nampaako emitwalo ng'egi yagula walala. Nange oyampaako emitwalo 5 nensooka ngirako ssente zakweyambisaako nayinaako ate n'akawala akalala ke nali nkwana kuno ku kyalo. Kwegamba obusente ne mbweyambisa bwentyo. Kino kiralu kino oli kisiru. Ate obadde era ndi kisiru mulowooza nze ategeereyo. era twakulabiddewo nga totegeera. Kati ffe by'abawala be wawaako ffe bitukwatirako. Tukubuuza ssente maama wo gye yaziteeka tetukubuuzizza ze yakuwaako ne ze wawakawalako ffe bye tebitukwata. Twagala mmanya ssente maama we yatunda yagula poloti endala oba Kati biri ebyamukadde biba bya kintu kikulu. Mulowooza nange mbeeraawo kulondoola nti ssente yaziteeka nze yampaako eza. togambe nti gwe mwana wo omukulu. Nze mwana omukulu. Kati obukulu bukuyamba kyewa? Kati maama ekiro kiramba nkimazewa. Olowooza siina wange. Ale nga mbadde njagala omalirewo ddala. Nzimbiraawo wali kapooki mbeerere ddala wano. Njagala kudda wange nzija mu katemba w'omwana wange. Mbadde manyi tunasooka kumaliriza byamikolo osooka oddeyo. Ate wange ntegekeyo ddi bwe munajja okukyala musange nga nabbo byakutte nga buli kintu kiri naaganaaga bagende nga batenda mubalaba mu kkubo okunyirira naye ekiri ewaabwe kifumba mutuku. Naye oyo mutuku yali tajja kyali kiki ekyo. Njagala kubuuza abansingako nange mbabuuze mutuku kyali kiki. Omukyala naakuliddeko. Ani oyo? Oli omukyala mmangi gwe nange yafiirwa mmange. Okuva ku makya tonnamuwuliza. Toli mukwano mulungi nno mwana wange. Omukazi ali mu bizibu
nnaku 3 bawe ng'afudde mpaka kati okuva ku makya tonnamuwuliza namwandu wa mubisi nnaku 3 senga sigamba nti oba nneerabidde kati buno obakebera wano kusimu yange Airtel siina kati akweseza MTN oba olinako senga kandaba oba nninako ku kasimu kange omanyi kale kati kitavu kyange era bw'okanzibako oba onzise kwata olinako senga naye ziri ku MTN ngenda kukozesa MTN kubeera gya fresh ekibaguza amasimu amanene okutaba Airtime kyaki singa ate tonnangira nnyo ne mututiisatiisa n'amasimu tekuli Airtime senga tonnangira nnyo maama si bituufu bye njogedde bituufu naye nawe okiraba okuva ku makya oda sindaba kubira munno kasi wattu ennaku erumira mu nnyumba nze njimanyi ennaku erumira mu nju mwana wange okufiirwa omusajja si kyangu kulonda omumapesa nali nabwiranye ojja buyiga ate olina ezigula Airtime hello mukyala Margaret kale mukwano nawe gyebaliko hello gyebaliko mukwano owulira otya kati ekiki neviira Kampala nga nina ebizibu byange ebindeese mu kyalo. Bizibu ki? Ng'omwana omuto olina ebizibu ki? Nandibabuulidde naye mama. Naye ki? Tubuulire oba osazeewo tubuulira tubuulire totukooye. Tubuulire oba onaatubuulira nekyo tukigenda. Mumanyi nsooke munyongereyo ebbiri. Kale tetusobola kuwa wadde n'olwataano kisiru n'obusiru otuyise banka obolooza tulina ekisawo kya ssente. Kale sisobola nakwongera wadde n'okikumi kale oba totuwa lugambo bireke naffe terutugasa nnyo. Naye omanyi maama muto n'obusiru kika ky'amagezi nakyo kiri awo kati olwo omwana kyayina. Lenza sikunenya nnyo bwe tolina amagezi naye ate ne sikunenya kuba oli musi. Kirekeraawo kiyinza obuwuga fejangufe otulambuze otulage newa Mr. Mbogo tomanyiiyo kati kankubuulire wano we mugamba nti wamu olaba neri ennyumba ennene eri eri waggulu nene eri wansi tugenda gitwala buli omwana onyi gy'alaga okitegedde kuba we muba mugamba nti mwegabanyizaako mwaka mwe ne mutunda kitegeeza mumwetunda ne babaterekera kati bino byonna bye mulaba bya Mr. Mbogo kuba ye musika ye yali omusika omukulu ewa ttaka lino ewa jjajja kati ye olukusa yalugjawo wabula tutwale naye kankubuulire temuyakanya yitawo tutwale mujje tugende baana ne muli obuwuka mba mweyagalidde mu bikomera by'abagagga sebo bajja bapiiyuuka eno tebalina kyebagira naye senga obadde okimanyi ono omukyala yakafiirwa bbala ate ozwa famiry teri mu kumulwanyisa kumujja mu bintu bya musajja abaana abateekewa ye kennyini namwandu abeerewa naye baana bange mukyali bato byonna bye mukola byakituufu bwe tokimanyangako nti ezivaamu nnyinimu zandaala bwe tokimanyangako nti nannyinimu waatali ebikere bitemba enju kati ebyo ebikere bye bitembye ekyo abantu baagala omulambo okusinga omuntu tunuulira nze bulungi sengaawo taata wa Banksinga yakafa famire etamanyi na ssente gye zaava temanyi na ntandikwa y'amaka gange wabula okeera bukeezi ku makya ne bakeera bukeezi ku makya ne bandaba nga ntudde awo nga tulina amaka agateredde kubanga eyo ennyumba nagizimba nga ne taata wa Banks tamanyi najja buzzi n'ayingira bwe yayingira naye n'anfuukira akayinja mu ngatto
ayagadde okubba ebyuma ebyapa ayagadde okukyusa amanya ayagadde okukola atya singa yansanga nga ndi kifettete nga siri mukazi mukalabakalaba singa nange sengaawo nze be bano bosanga ayanika gomesi ku makya olweggulo n'ajanula n'agiza byonna bwe byamu kyekyaddako famire n'ezitula empundu yo mu bwongo bwabwe babeera nakiri ekiga nti omukazi talina kyasobola kwekolerera okuggyako omusajja buli kyoba nakyo kiba kyamusajja bo baba bamanyi nti omusajja buli kimu kyonna kye naye nga tebamanyi wa gye bivudde neesiba nno neesiba nenywera n'obwannamwandu nembuza ku mpagi neŋŋamba kati kufa na kuwona na muntu naye kati senga gwe wakikola otya okuyitamu eyo embeera ekyo kyennyini oyo mukwano gwo bw'aba mukwano gwo mukwano gwange nnyo senga naye mukwano gwo mpaka wa kubanga emikwano tugirina gyanjawulo senga oyo omukyala manyi kubanga waliwo mukwano gwange gwe bayita naakalyakaani nga ye koolumako kaalumako omu katta omulala kaasalira essanja mukwano gwo mpaka wa senga oyo omukyala saagala muntu agenda kukeera ku makyakulyemu oluku agambe nti yali gundi n'akola bwati ne bwati abakazi ekizibu kye tulina emizi zaagaana akati ni bwe kati keerabira ebirungi byonna omuntu byakoledde emyaka gy'omaze emabega kyova olaba nsimba nakabongo mwankubuuza mukwano gwo mpaka wa nga sinnakola kintu kyonna nga sinnagamba kintu kyonna nga sinnazzaako kintu kyonna senga nja kuyitiramu mu bufunze kuba story eyo mpanvu kati wambuuzizaako ne kubaana omwana gwe wasanzewo kati oyo omwana gwe wasanzeewo gwe bayita Melissa muganda we kati kiri ekirala ebito bawalabe era ekyo tekimufuula kuba mukwano gwe nze nkubuulira mukwano gwe alina okuba nga nkugambye kotta kaasalira essanja nenneyiba ali wali n'atamanya nti mulina ke mwayokyezza wano okitegedde olina okuba nga omusaayi kyenkana guli gumu nga tewaliwo kisobola kufuluma wabweru emyaka gyange mingi temuntuuza mu bigambo baana bange kubanga kyonna kyendowooza okukola mu mutwe gwange okumuyamba nze neeyamba sigenda kuleka mukazi yenna antuukiridde mu bulamu bwange kugenda ng'abonaabona tulinyiddwako famire z'abasajja tukooye tukoleredde famire z'abasajja tebatusiimye batuleetanga bapakasi bo bwe bamala okuyisaawo ebyabwe ne bakwata ne bakasuka mu dasiti bbiri omukazi ofumbye emyaka 20 n'ofuluma n'akaveera kagulini abaana obateekewa weteeketeeke gw'omanyi enkolaganayo ne mukwano gwo bw'onaawulira kubanga nze kyonna kye ndowooza obbakolera kigenda kusinga kukosa gwe singa bukyakumakya ne kizza omuzigo so olina okuba nga omwekakasa nti mukwano gwange senga mukwano gwange kuba nali n'ebintu byange eby'emikolo kumpi ebisinga yabikwasaganya mwesiga nnyo era yensonga lwaki namusemeza ne muleeta ne maka gange bwe mutetenkanya emikolo gyammwe byonna senga oyo mukyala ate bambi simulabamu buzibu kati ogenda kukola bwoti ogenda kuyita mukwano gwo nali mulabyeko senga tomumanyi ogenda kumuyita oyogere naye omugambe senga wange yakugambye tugende tumulabe awa njogere nammwe nga muli aba kyetunaaba tusazeewo ate omwangu yatta enso Chotia miti ya lero action jebaleko Mr. Bukazu zikwa miti sinyawo kati nonze bulijjo manyi gwa mami Bukazu Mr. miti Mr. miti nga kitale kya Mr. Mbogo nange byansobera byantabukako naye byonna bizibu Mr. Mbogo yatugendako bwatyo byajjanga ebyokusanga
naye byafuukira ddala ebyaki ebyaddala kyomanye Mr. Mbogo oyo nze kenyini nzuza nze nasemba okwogira naye kubanga musanga eyo bukubo ng'agutte yagamba ki kakati bantambula eyo mukyalo eyo omanyi nali mbeera kumpi naye kulaba nali nvuluguluka okulaba omusajja ali ku kkubo ngamba ye nasibe musajja wange nasiba emmotoka ngambaamu ngenda mubuuzeeko numubuuzaako nga Mbogo yali antegedde nga takujjukira kyanjukira nga yatabuka mwayagala fuuka pulezidenti biki byayogera tebikwatagana biryawo miti kankulyemu ekirimu lwaki bwe wamulaba tewamuleeta ng'okimanyi tumunoonye sooka oyine kankugire musanga musika ndaba yalinga yakabuka omutwe yali nguluma yenna ng'alabika bubi era kyenakola nemugamba gyanti gende nkugulira ekyokulya nekyo yali agaanye yalwaye lutalo vaawo netugenda ku dduuka nemugulira ekyokulya temala okumugulira ekyokulya nemugamba omanyi tugende nkuzeeyo eruddawa ewo nagamba nzeeyo siddayo ngamba n'okutuuka awo lwakuba nti mbozi temyetemye mubutemiitemi era ebintu byeŋŋamba nti siddayo ewaka nti naye kiraba nti ewaka eno ng'alinayo obutakkaanya neki n'efamire ye ng'alabika talina mirembe n'efamire ye era naye Mr. kankubuulira okimanyi nsobola okutwala ku poliisi kati gwe sooka ozire nkugire ebya poliisi byewadde bibiri oyogedde bingi nga nkuwuliriza omusajja n'abeera mu kkoma ebbanga eryo byonna byonna ng'osirise n'afa ne tumutwala mu kyalo ng'osirise yadde n'okubuulirako ku bafamire ye nti bannaaye omulwadde ali bw'ati mu mbeera bw'eti wabula wazze buzzi kuziika ande nkujjira kati oyanyumiza nti embeera si nnungi byali bingi nnyo famire ebyavudde obutakkaanya bikyomaye omuntu obisengawo omuntu okolaba omuntu akuze abane gyenvudde n'olaba oluusi omuntu nga yeeyawudde oluusi ali yekka abane gyenvuddeyo ebintu biba byamukyankanya omutwe n'agamba kaneesonyiwa embeera enzekka era olwagira nemugamba omaye tugire nga tuli wano agambako ke tujja kubeerawo nze nemulekayo nengenda nenkola ngenda okudda sanga akoze eki ng'agenze saategera samanya nti oba agenda kugenda kubanga ze nali manyi genda kumubeezaawo kubanga namusootingira nga bya biki byonna byonna asookaddeewo eruddawa kati nno Mr. ngenda kukutwala ku poliisi omanye ekyatta Mr. Mbogo omanye ekyamutta ebbanga eryo lyonna lyonna ng'oli naye ng'abewaka tobagamba kitegeeza olina kukakwate kukiteeberezebwa okuba nti naawe walimu mu lukwe oluyita Mr. Mbogo kakati n'okuyamba omuntu nawe gwafuuka musango watugamba edda just kino kyajjanga accident w'osanga omuntu n'akunyonnyolamu ebizibu alina ensonga ze tulaba lwaki ate omukola ki omukakamba omusindiikiriza jjukiro lyali mukwano gwange naye kati bwe tudda ku ebyo kuba kati ne bwe tunaagamba nti yafa yakola ki kakati wabadde atera okubeera ennyinnyingi naye kiki alina ku byaka bye yakulekerako eby'ennyumba poloti ze oba ekiraamo gwakirina kiki ebintu bye badde mbibeera bbalibbali naye kyekiraamo engeri gyabadde munnange kyo yali akinteresezza webaleko kati kimpa ekiraamo kikole ekiraamo omuwala we oli wa famire ye ekiraamo nyina kiwa bafamire gwe oli ani ku bafamire ye Mr. tontabula ongambye ekiraamo gwakirina ate kino kyekukola ndi mukulwanirira rights za Mr. Mbogo the rights Mr. Mbogo ate n'ekirala ono Mr. Mbogo akola basista wange kiwulira nze mulamu nina okulwanirira ebintu bya muganda wange byenafufabiko yazaala abaana be buli omu alina okufuna kiyazi abakazi ab'enjawulo kakati mwe abakazi
kati wegatta ne sound muse ekiramu nga lwaki tukislusa anti kyobamanye nti ennaku zino ebintu byatabuka kati wakyali kwesiganga naye y'ensonga lwaki mbogera ekyapa ekiki ekiramu yakikwasanze natakikwasa gwe oba mukazi we ate Mr. Miti kyemmaze okulaba ekikwatagana ku mbogo buli kimu kyonna ebiwandiiko byo gwabirina olaba obeera n'eddaame lye kitegeeza buli kimu okirina kati nze saagala kati bireete bimpe kati ebintu biyita mitendera omuntu era ensonga lwakife abasajja abakulu batukwasa ebintu nange mmala kulaba nti kisaanidde nyina kikwasa famire ye nga yonna ate etudde ate ne bafamire sijja kikwasa omu mala kulaba balinga 10 kati olaba Mr. Miti ebyo tubiveeko ngenda kutwala ku poliisi sokoleke kakati otwale ku poliisi muvunane musango ki gweyata Mr. Mbogo si gweyamutta nakitegeza obanga bukumpanya ate bukumpanya batya